ogambo cha omulabi waffe omulungi yekomide ku DVC updates olunaku olwaleero era nkomyewo ne story ya Nambi Farida ono yawangula mu kalulu ke Kawempe North ne omukulu Honorable Counsel Elias Luyimbazi Nalukoola. Leero bamulese mu kooti Nambi Farida bamusoyeza ebibuuzo bingi nnyo naye ate nga answer ayina ntono. Ebiseera ebisinga tumulabe nga bamubuuza ebibuuzo balooya ba Nalukoola baba NUP naye nga ate munange ayina kusooka kutunula mu kitabo ate asome answers bamubuuza ne batuuka n'okumubuuza ekibuuzo ekyangwe ennyo nti results ezaavaayo mu kulonda kuno zaali zitya, wafuna bululu bumeka oli Nalukoola yafuna bululu bumeka naye nga nabwe tabumanyi ayina genda kunoonya muki mu mpapula. Kati njagala nkuzeemu mabega osooka otegeera story eno weeweeviira oba waweeraga. Story eno nti omukulu Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola bwe yawangula kalulu kano bamulangirira nga wayisewo akabanga kaweeraweerako. Of course zaali ziweze n'essaawa 6 bwe balangira nti Nalukoola wangudde. Baagezaako nnyo okulaba nti basoma results ate zaali zitafaanagana na zaali ku DR forms era nga twalabanga omukulu SG Louis Lubongoya ng'agezaako nnyo bambi okulaba nga awakanya biki baba basomye nga si bituufu paka obuwanguzi ne budda eri NUP ekibiina ky'abantu ekya People Power. Naye ate kwagenda okulaba nga NRM evuddeyo ne complaining naddala mu meeting gye balina mu State House. Yoweri Kaguta Museveni yavaayo na complaining mu caucus meeting ye n'ababaka be n'abagamba kisoboka kityo okubanga baatuwangudde akalulu olw'ensonga nti Minisita Balamu ne banne baali bamaze omukakasa nti balina abawagizi bangi nnyo mu Kawempe North era nga basomba abantu ne bajja ku lunaku Museveni lwe yazzeeyo ne balaga nga ayina abantu bangi nnyo naye agenda okulaba mu kalulu ate ng'abantu tebaliiko kubanga bano abantu be baali baleese baava mu bitundu bya njawulo era twabalabako abangi nga boogera ku cameras ez'enjawulo nga bavudde mu areas zitali zezimu. Naye kati olunaku lwaleero omusango gwe baleese mu kooti oba omusango gubadde gutambula mu kooti gwaki gwe njagala nkunnyonnyola okutegere bulungi ge omulabi waffe. Omusango guliyo ekisooka bagamba nti obululu Electoral Commission bwetaasoma bali buweerera ddala era nga busobola n'okukyusa results ezaaliwo nti bw'abanga Nambi yafunye buli obululu bwonna bwali busigaddeyo bwe bataabala yandibadde ng'asobola okuwangula. Gwe omusango ogusooka. Omusango ogwokubiri bugamba nti Honorable Elias Nalukoola Luyimbazi yeenyigira mu kikolwa ky'okukyankalanya process y'abalondesa aba Electoral Commission yabakyankalanya n'abalemesa okukola emirimu gyabwe obulungi nti ye ne ttiimu ye. Ogwokusatu omusango gugamba nti olunaku lw'okulonda lwennyini Elias Luyimbazi Nalukoola ne ttiimu ye baagenda mu maaso ate ne bakampeininga ekikolwa ekitakkirizibwa mu mateeka g'okulonda. N'omusango ogusembayo ogwokuna nga bagamba nti Elias Luyimbazi Nalukoola ne ttiimu ye ate beenyigira mu buli bw'enguzi mu lunaku olw'okulonda ne mu nnaku ezaliwo before nga tebanaba kulonda. Gye gino emisango munnange omukulu ono gye yalaba n'agamba nti kabagireete mu maaso naye nga twasookera ddala okulaba ensonga eno y'okugamba nti no bagenda muvunaana yaviira ddala mu State House eri chairman wa NRM gwe munago mumanyi Yoweri Kaguta Museveni era nga yabagamba nti balina okugenda mu kooti olw'ensonga nti tebasobodde kukkiriza results zivaayo. So w'otunuulira ebintu bino ebijja bikolebwa biragira ddala nti omukyalo ono naye bamusindiikiriza olw'ensonga nti nawe kirabwa n'ayonka nti baamukubira ddala wala nnyo akalulu newankubadde baagezako n'okuteekateekamu obululu obutaaliwo naye ate baamuwangulira wala nnyo nga talina wayinza na kusemberera Nalukoola wadde ne kwota ye tasobola na giweza. Naye ate olw'ensonga nti omukulu era abakulira yali amutaddemu kasunda bbaasi nga bagamba nti tulina okuwaabira omusango guno era nga bwe bamanyi nti no buli kimu kyabwe system etambuliramu efavoringa NRM abalamuzi bajja favoringa NRM buli kimu ne Electoral Commission ejja favoringa NRM era nga basuubira kintu kimu nti bajja kuwangula omusango guno. Naye ate ebirabise mu kooti olunaku olwaleero nga bamusoyasoya ebibuuzo y'okumukumu kibadde kiswaza era nga kiragira ddala nti talina content kubanga omu ku lawyers ba NUP oba Nalukoola bamubuuza ebibuuzo n'agamba kati gwe BVR forms size zirina okuwa information entuufu eva mu kalulu lwaki ate wawuliza by'abalooya bwe bakugamba balooya baaliyo mu kulondesa oba balooya be balondesa be bamanyi information entuufu
olina kugijja eri lwaki wasalawo okutwala eno kwegamba evidence yino nagisensewula nalaga omulamuzi nti evidence eno teinaamu wadde ggumba era bagigobe guno omusango tegulina gye gutwala naye lwaki tulaba ebintu nga bino ebintu nga bino bitulaga obutaswala eri gavumenti yaffe oba eri NRM ng'ekibiina nti basobola okuvaayo lw'ensonga nti bamanyi nti nno be bali mu system basobola okukola ebintu ebitasaana ate n'ebiswaza n'okuswaza judicial system kuba kati abalamuzi nabo bali eri kati bali ku kikaliriro kubanga balabira ddala nti bagenda kuswala oluvuddeko awo nnaku nga bbiri emabega twalabe Honorable Elias Nalukoola ng'agamba nti babaganye okubuuza aba witnesses be baleeta babaganye okubabuuza ebibuuzo nebuuza nti lwaki ate babaganye okubabuuza ebibuuzo kisoboka okuba nti no babawadde information nebagamba mwe mwogere bwogezi kino tebagenda babuuza ebibuuzo nga mu contract yaabwe temwabadde mukuddamu bibuuzo olw'ensonga nti obanga okimanyi nti olina evidence emala bajja kukubuuza ebibuuzo ate bikuweeyo munnange beekange nga ate yasize ebyama bya bakama abo oba oyinza obbaleetera obuzibu wabula nga ye Nambi Farida Hajat ye yakkiriza n'agenda ne bamusimbawo eri omulamuzi ne bamusoyasoya ebibuuzo ebyokumukumu naye nga ebibuuzo bino bibadde by'amaanyi nnyo bibadde blood ate nga bibadde bya bwongo kyekino ekintu kyenjagala okwebaza ku council team y'aba council eya Elias Nalukoola nti y'amaanyi nnyo ate eri technical nti n'omulamuzi nawe n'obanga bakuwadde ssente oba ne babanga bakuwadde order nti obeeko n'ekyosala bituuka nebikubula n'ogamba naye kati bano abantu ngenda bayitawa ngenda basala nti ensawo ng'olaba abantu balaba kubanga kyekino kyekimu kye twalaba ne mu kalulu kennyini nga kalondebwa oba nga kabalibwa balwawo nnyo anawunsinga era nga tugezako okulaba ebintu ebyaliwo waliwo obunkenke bungi nnyo naye ate bamaliriza bakoze eki nga bamwanawunsinze naye ate n'okumala okumwanawunsinga ate nekitwalira ddala ebbanga ddene nga tebanaba kumusweyaringa ini nga tanaba kulayira abantu ne beebuuza naye baganda bange kiki ekigenda mu maaso nga bannakawempe North beebuuza lwaki omuntu gwe twalonda ate talayira kiki ekiriwo ate ng'alina okukolera abantu kwegamba balwawo nnyo paka bafuna order from above nga balaba tebalina bye bagenda kuyita ne bagonola ki ne bamugazeetinga era ne bamulayiza n'atandika okukola emirimu gye mu butongole kubanga era n'ekirala bakimanya nti tosobola kuwaabira muntu nga tanaba kulayira waba tanaba kulayira omusango guba tegusobola mumukwata era twalabako awo ne bamuleka n'asooka alayira bulungi ate ne baleka bakomawo buto kati bagezako okumulwanisa bakyankalanye Victoria Nalukoola bambi naye nga Nalukoola ye muggumivu era alabira ddala nti bano bamala budde olw'ensonga nti naye ng'omuntu Counsel mulamba ayina lofa mu nnamba era ng'asobola kwerwanirira naye ate ng'ekibiina kyalimu nayo kijjudde ba Counsel buli wamu buli emu yasoma amateeka kumpe mu NUP abakulu abakikulembera kuvira ddala ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era Nalukoola n'abanga mugumu nnyo era ng'amanyi nti alina ttiimu esinga era egenda okumuyamba okufuna obuwanguzi mu keesi eno keesi tugigoberedde kugamba bingi ebibadde mu kkooti leero okutuuka omulamuzi wasazeewo n'agamba bannange katuuke tuwummulemu tujja kudda ku ssaawa 8 ng'alabira ddala nga Nambi Farida bamuli bubi bamutwalaganya muwala wa Kigongo takyasobola kumalako na bibuuzo bye bamubuuza ate nga bo bakyabireetera ddala naye nga embeera bwetyo bweri wano mu ggwanga lya Uganda mu nsonga za Nalukoola Elias versus Nambi Farida mu kkooti ku musango gwa elections za Kawempe North by elections Kawempe North twalaba byalimu bingi nnyo mu kulonda kuno mwalimu akavuyo kangi mwalimu abantu abamenyebwa ebigere mwalimu abakubibwa obubi mulimu kumpi abamu baali bagenda nafiirwa bulamu bwabwe naye ate bina byakomekereza nga Elias Nalukoola yawangudde era right now bakyagezako okulaba nga bamugjawo kiba kiraga nti resistance ebadde y'amaanyi nnyo naye olw'okulemezaamu asigadde akyaliwo era nga talina gy'alaga kwegamba embeera egenda mu maaso njagadde mbaweka update kano nga sinaabaletera amawulire amalala agakagwawo mu ggwanga lya Uganda then tube nga tweyongerayo sigala ku Director Van Crash oba DVC updates subscribing nga tanaba ku subscribing nga tuteerewo comment yo gwe kiki olowooza ku mbeera ng'eno kiki olowooza kye babala era n'okusharinga n'okulayikinga video eno webanga ekkoledde tulina ne channel yaffe empya eyitibwa Annex Media bambi ogikeberawo wansi mu description waliwo link yawo era gikonemu osubscribinge sobola okutambula wamu naawe nti neno channel naye baba bagikuttemu tulinayo backup channel sobola okukola ki okuba nga ebaweereza mbagala nnyo mwekuumire ku DVC nsigale nze Van Crash.